Njagala okugumya family mwiri mu kuyita mu kaseera kazibu nnyo. Segirinya abadde mpagiruwaga mu family. Omanyi waliwo omuntu mu family kati nganze ewaffe nze nsoose okubeera mu kamera, nze nsoose okuba akajji, okwambala ku suuti. So olaba gye tuva. So Segirinya abadde mpagiruwaga nnyo mu family era akuumye omukululo gwa family, aina wabatadde ne family aina wa position mwakoze eki mwagitadde. Kitalo nnyo, kitalo ddala, kitalo nnyo bannakawempe North. Tufiiriddwa Segirinya Muhammad abadde ayagala omuntu wa bulijjo. Tufiiriddwa omukulembeze abadde alumirirwa omuntu wa bulijjo. Segirinya nga ne bw'aba na nnusu 10 mu lugabana yo yabadde Segirinya. Segirinya abadde ayagala eddiini ye ku mutima. Bantu bangi nnyo babadde bamucriticizinga nga bagamba yoyo tasaalo. Segirinya ng'omusaalo teguva mu mmotoka ye. Eswala weetuukira, essaawa y'esswala weetuukira weemusanze waakwatira. Okay, nsaba nkuzeeyoko ku Lumbe e Masaka gye twawumuza omugenzi. Politics yali mungi ku Lumbe era abantu ne bagamba lwaki Olumbe mwalufuula nnyo political kuba fine yafa yali politician but it was too much. Segirinya abadde musamize. Anti nanga wenkugambidde. No. Segirinya abadde musamize nziramu. Abadde muvuzi wa motoka za mpaka. No. Abadde munnabyabufuzi. So kati politics ayetoololera awo abadde munnabyabufuzi bakitegeeza byabufuzi bye bibadde birina okuzannyibwa. Era Segirinya gyali musanyufu kubanga ebyobufuzi byakoze eki byazannyiddwa. Senga byabusamize bye bibadde bizannyiddwawo oba bya kirogo kalenzaawo yandibadde munyiivu. Weyayo hapo omuntu okujja nakozesa erinnya lye okuyisaawo byayisaawo. Bintu ki bye baayisaawo? Walaba nti badividingamu ne position nti Mpuuga ategese eri Nuupu etegese eri. Kati weero kye mutaategeera kiri kimu bannayuganda era kankiralifayinge kino. Parliament yalina okuvayo n'enteekateeka ennungamu. Omugenzi bw'afa nga mubaka wa Parliament alina privilege ezo ze bamuwa decent send off. Era baagimuwa. Kati wakati mu kumuwa decent send off, Parliament nga yo institution yali erina otuuza family ku side ya Parliament ne ku side y'ekibiina Honorable gy'ava ekibiina ki National Unity Platform parties ezo zonna walina ziyita ku table zibeereko. Kati Parliament kyetaakola parties zino teyaziyita. Parties yalina okubeera nti yaziyita zibeere ku ki? Zibeere mu nteekateeka. Kati ate nga tugimanyi nnyo Masaka ebyobufuzi ebijjudde Masaka awo byabufuzi by'amaanyi nnyo. Eno Mpuuga alina ekiwayi, ab'e Masaka balina ekiwayi. Segirinya we yasuula ge gaali amaka g'abajjajjaabe ge g'abakadde be, ekijja kiri mmanju. Ate gw'ogamba nti Parliament etegeseewa etegese eri. Ate ekibiina kya Nuupu kigamba tebaali part and parcel. Kuki? Mu nteekateeka. Kati gw'osuubira otya bannakibiina okugenda eri etabadde ki? Ate nga tukimanyi bulungi nnyo nti Honorable Mpuuga alina ebizibu naki? Alina ebizibu n'ekibiina. Okitegeera? So kati baali tebamusuubira ku spearheadinga nteekateeka eyo. Enteekateeka eyo yandibadde ku neutral grounds. Singa enteekateeka zaali tezikulembeddwamu Mpuuga, mwandikiriza omubiri gwa Ssego twalibwa mu kisaawe. Enteekateeka ekisookera ddala ekibuuzo ekyo kiri tricky ky'obuuzizza. Nkuzizaayo emabega eri nti Segirinya yali wa bonna. Segirinya aba NRM bamukungubagira. Segirinya aba DP bamukungubagira mu Parliament. Bonna bamwogerako birungi byereere. Naye enteekateeka gye baakozesa okubeera nti bateeseteese. Tosobola kubeera nti oli musiraamu tolya mbizzi. Ate n'ogamba nti esseffuliya efumbye embizzi leero yegenda okufumba omuceere gw'ogenda okukola ki? Okulya gwawo osobola okulyawo. Nkubuuzizza awo osobola okulyawo ng'omusiraamu muganda nga kumirize. Mbulira kuba nkulaba ondaba. Osobola okulya mu sseffuliya eyo eyafumbye embizzi? Tosobola kulyawo. Okitegedde kuba esseffuliya eba yafumbye embizzi. Ne bw'ogirongoosa otya omusiraamu ne bw'ogirongoosa otya entamu yafumbye embizzi esigala ntamu ki? Okitegedde? So kati bannakibiina bano okujja okuziika